Jako akawuwo. Minisita wa Kampala ajatimisa Kabanda olunaku olwaleero atalaza ebifo by'enzigotta mu Kampala ssaako n'abali mu bitundu ebirimu emyala okusobola okulaba engeri gavumenti gyeyinza okubayambamu ng'ono asookedde mu Katooko zooni Gaba n'addako ku Mwale Gaba ng'eno bamulopedde ebizibu bye bayitamu. Byonna Honorable tosaba otuyambe ettaka lino abasajja tebeebaka n'abakyala basiba mu ofiisi z'enjawulo nga balipotinga ensonga y'ettaka lino. Tukusaba tukugayiridde. Minisita wavudde wano agenze mu Sendawula zooni Kawukugaba ng'eno abatuuze naye bamulajanidde olw'obwavu obubayonka. Mirembe tetulina mirimu, ekyo kyogeddeko muganda wange kituufu. Maze wiiki bbiri n'ennyumba emmanja nze nambirizi zinkoze emikono ginkutuse kyegera kye simanyi kyakola. Minisita atuuseeko n'ekusomero erimu erya Gaba High School nga liri mu mbeera mbi nnyo omuli obutaba na biyigo abaana okusula mu kanyigo ekifo ekiwunya nga ne minisita yennyamidde olw'enfaanana y'essomero lino. Tebalina emyala tegitambula, amazzi gali stagnant ekuba omusajja abantu babeera mu mazzi gennyini. Ennyumba esinga zigenda kuwira abantu olw'okuba embeera zirimu amazzi gazitutte, so ne tubeera nga tukola ki kati kinyambye nnyo okulaba nti mbirabyeko. Minisita Kabanda bw'amaliriza okutalaga kuno ng'ayogerako ne bannamawulire yeekokkodde embeera bano gye bawangaliramu gy'agamba nti yeetaaga okudduukirira mu bwangu. Nga basula bubi nnyo, si baana bokka n'abakyala kuba balina bamama baabwe balina bataata baabwe naye nga babasula mu zigo tabasula bubi nnyo balinga abatali mu Uganda. So ye lipooti gyengenda okuwaayo okulaba tituyamba ku bantu bafe basula mu zigota okulaba nti babeerawo. Minisita Kabanda ategeeza nga bwe bagenda okussaawo eriisa ejjogi mu nteekateeka za gavumenti omuli Parish Development Model, emyoga n'ebirala okulaba nga bano baganyulwamu nnyo. Na zino programs ezijja za gavumenti babeerenga no babenefitinga kubanga sometimes bo bagambye tebabafa kukola ki tebabafaako okulaba nti bali baagala kyo babeetaaga ki. Kati kyensonga lwaki tukoze ki tuzze okuwano okulaba si wano wokka wonna wonna wetugenze nga tukola ki nga tulambula. Ate okuva ekisulo ky'abayizi ku ssomero lya Birali Islamic bwayiise kyakwata omuliro, abantu ab'enjawulo bazze bakubagiza abaddukanya essomero lino bw'atyo ne yaliko Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa awuubyeko olubu lw'ekigere ku ssomero lino okubasaasira. Ono alambuziddwa ebizimbe ebyakwata omuliro mu ssomero lino era asinzidde wano n'awanjagira bannayuganda abalina omutima ogw'ekisa okuvaayo okwasizaako essomero. Ebyajjiiridde muliro amakulu nti ebibiina bino ebyayokeddwa buli wa mwoyo omulungi era alina omwoyo omulungi era amanyi nti agenda kusinkana Katonda. Kino kyekiseera ekyokwekolamu omulimo abeeko nekyakola ate era n'okusaba gavumenti eyongere amaanyi mu kunoonyereza eri abantu ababi abakola ebikolwa ebifaanana nga bino. Principal w'essomero lya Birali Sheikh Kamoga Muhammadu yeebazizza Sheikh Kasule Ndirangwa olw'okubakyalirako bw'atyo ne yeebaza ne Katonda olw'obutabaawo omwana yenna afuna buvune. Nange nnyongera okusaba gavumenti tugisaba egonze ekwase n'amaanyi ensonga y'okubuuliriza Allah tutuuse ku bantu ababi ababaze bookya amasomero gaffe abakaabya abantu abazadde ffenna bannansi ate nga twebaza Allah ekitiibwa olw'okutaasa kwe yatutaasizza. Eyaliko omubaka wa Kawempe North era nga ssentebe w'olukiiko olwassiddwawo okudduukira essomero lino Alhaji Latif Sebagala ategeezezza nga we wagenda okubeerawo ejjuma ey'enjawulo okusonderako ensimbi okudduukirira abayizi wamu n'essomero eryakoseddwa na bbambula w'omuliro. Tuyise banywanyi ba Binaali, mikwano gya Binaali, aba Obbies ba Binaali, ba Oggies ba Binaali, abantu bonna abamanyi nti Binaali ekoze omulimu munene nnyo naddala mu kusambisa bannayuganda n'amagulu abiri nti amagulu ag'eddiini n'amagulu ag'oluzungu bonna bajje batukwatireko. Eyo yonna gy'oli twamalidde eti buli mwana bwe tumubalira nti omutwaliso gwa mitwalo 10 ne bulangiti ya mitwalo 5 ye seti gye twalise emitwalo 15. Matias Sekanjako ne Kanyike Kevin Z be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kubeera nti tewali mwana yakoseddwa yadde okufuna akabwa mu njega y'omuliro guno.